abantu bangi balina ebintu nga bibatambula mu mbuto ninga kyagenda omutambula mu mbuto nga sose kwebakana musajja ogenda n'ofuna olubuto teruvuddeemu kulaba musaayi ogenda okuzuukuka ng'olubuto luvuze bano olaba obusaayisaayi butonotono balunywedde olina gamba nti yabadde yeesunga Dr. Jose Chameleone okufa ng'abadde ayagala kumulya yali musezi kitegeera nagamba abasezi gye bali n'agamba nze mbadde manyi Dr. Chameleone agenda kufa mulye era ekyo yeesunga olunaku lwagenda okufa ali ku nnyama ya kamere tasula mu ntaana omyaye ng'ajja n'enfudu bbiri nga mugamba osobola okuyonsa enfudu ng'omukazi amubuuze ugamba ki nti osobola okuyonsa enfudu nti yonsa enfudu ezo tufune ssente sajja enfudu yagijjawo omukazi nti yagwawo ekigo kitegedde omukazi yagwawo ekigo nasooka n'asirika omusajja n'adduka n'azzaayo enfudu te Tanzania waliyo abantu waliyo omusawo ng'oli agendayo nga basooka ne bakutemaatema ne bakufumba mu ntamu ne bamala okufumba ne baddamu ne bakupanga ebifi ne bakufuwamu omukka n'oddamu n'olamuka n'okomawo ku nsi ninga basose ne bakutemaatema ne bakufumba mu ntamu omusajja agenda otuusa omukazi ewaka nga mu nnyumba ayinamu omulambo gwa maama we nga ne maama we yafa tavunda naye ng'omulambo agukola ki omugagga ne kati mu Kampala mwali muno Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba metanikirwa Bongo weewaawo bakama banga abantu maano ya Bongo Charity Foundation kitegeeza ki tuli mu kuteekateeka Kamengo. Twebaza abantu bonna abayimirira naffe mu Let My People Go campaign. Buli ayimirira naffe yenna tugenda mu bbulamu oluguudo ennimiro n'ebintu ebirala mu foundation. Olwo foundation yaffe eba ekijjukizo nti abaddugavu baakuna abaana bannambi n'abaana baakintu bwe baayimirira obuweereza bwayimirira. Twagala tujje abaana b'oku nguudo bonna ku street tubatwale e Kamengo Rehabilitation Center basome bayigirizibwe bamanye Katonda waffe bakomewo babulire Katonda waffe mu kibuga. Gwe ayina kyonna ky'oyina tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana bano. Tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana bano gwe ayina ekifaananyi tuli bakugunya mu kusiga ebifaananyi awo no twakugukawo osooka nti obuweereza buno kanyimirire nabwo nga mpita mu kubawo okunsigira ekifaananyi kya maama wange akaana kange omwagalwa wange jjajja n'abalala byonna akasente ako kootuwa kagenda direct mu kugula amataffaali osasula abazimbi n'okugula ebyetaagisa. Twagala abaana b'oku nguudo bonna tukoyo okulaba omwana akuba omuntu akatayimbwa n'amutta omuntu abadde abeezaawo famire ne famire omuntu abadde ow'omugaso mu ggwanga lyaffe naffe ebintu ebyekijega naye ng'abaana abo ffe betulaba ne tubatunuulira ne tutabafaako. So Bongo Charity Foundation twajja okubajjako tubatwale e Kamengo basome tubayigirize Katonda waffe ebyemikono buli kimu olwo no bakomewo nga bitonde bijja olwo nno ng'ate bizze kukyusa nsi yaffe. So waliwo n'agamba nti nedda tinze ekimu eky'ekkumi nkiyina ensigo njiwulira sirina kifaananyi kyenjagala mu nsiigire naye ninayo omutwalo gwange gumu. Gwe naawe ayimirira mu ngeri era nawe tugenda kukubbulamu wakine bwe ba broke essomero room emu classroom emu tugituuma erinnya ly'okugeza Bukenya P1A. Twagala foundation eyo eb'enjiri ekisa kyaffe abaddugavu kikomewo naffe tusobola okuyambira ddala bannaffe. Waliwo ne Katonda ekyamagodo kye yaleese membership yakadde kamu n'ekitundu omwana wo
wadde tava ku luguudo agenda okusoma okuva mu P1 paka mu P7 nga bwayiga n'ebyemikono byonna nga bwe ku Raboyi Charity Foundation, kutunga, kukozesa microphone ng'eno, kukozesa kamera, kusiiga bifaananyi, kwokya byuma, kubumba bisuwa, menye kindeke gikola bu crafts n'ebirala kadde kamu n'ekitundu. Membership card eyo erita ku screen omwana oyo gyagenda ofuna egenda kubaako akafaananyi ke, stamp emabega ejirako ne receipt. Kakati omwana asome paka mu P7 era emufuula member wa foundation eno paka ku myaka 18. Oyo bw'ataba Katonda abaani? Twagala abantu 30 bannamukisa. Tetwagala gwe oyimirire yo gaye nti bannaye okusoma omwana wange kuntagaza akadde kamu omwana asome emyaka 7 ng'ate bw'asoma ebyemikono buli kimu kugamba amale P7 ngali gutugo kwa nganga ensi n'okugijjamu omukyuzi. Bannaye bw'aba si Katonda abaani? Beera munamukago some tulizimbe tulimale olwo n'abaana b'eggwanga basome. Ne waggulu wa byonna membership fee yakadde kamu n'ekitundu si kangi omwana asome emyaka 7 ejiri eja primary n'ate waliwo negina emyaka after primary paka ku myaka 18 omwana agenda okuva mu foundation nga weewaawo Katonda atudde mu ye. Blessings Wanje mwana wa mama kiri kitya? Ndikiriya nnyo siina ttabo muganda wange. Abantu babuuzeeko Blessings. Manyi ekisinga okunsanyusaako buli wooba ng'oyogera ogamba nti omutiigo ogulibala ebibala guliriisa ebyalo. Neraba nga muti gwaffene kimpa essanyu mulimu nze. Era nange esaala gye nsaba mu bulamu bwange ebbanga lyonna. Kuba abantu bangi bali eyo baba bulizi bangi naye nga siwulirayo omuntu ayogera kintu ekyo. Era mwana mwenna abatulaba mbalamusizza abaana ba maama. Naye ng'entanda gye mbakuutira twekwate nnyo Mukama Katonda. Mukama Katonda ye mulamuzi waffe, ye mukuumi waffe, ye buli kimu yamanye ebyaffe okusinga abalala be twesiga. So weesiga Mukama Katonda buli kimu ekyo kiba kijja kuba bulungi. Ziwambaza ku Mukama Katonda. Waliwo abansabye namba y'essimu. Muyimbi tuwe namba etumuwe ku show. Nze ndi muyimbi. Ndudde nga nyimba nyina nyingi, nyina video, collabos, nyimba nyina nyingi nnyo. Era oba neetaaze osobola okuba ku namba yange y'essimu 0750 16 14 54 oba 0750 16 14 54. Namba yange y'essimu ebeerako ku WhatsApp n'oba onkubiddeyo ko enamba gye mba nkozesezza. Byekikumba kimaze kimaleyo abantu bakitegeere nti sebo wanyize tuli beggaza bya ddala. Olwo okole bw'otyo oba oyambadde fulaga. Fulaga badde kubya abantu emige ennaku ezo tebagikokoleko bukokozi kati ggwe. Ate kati ze banankuba batya kino kyambalo luno lugoye era nga ggwe oyambadde no t-shirt yo. Nange kano omuyaye wange yakantungireyo nangamba waayi kakusaana kasapate munaawo okole eki oli munna Uganda. Ziwambaza emboozi etabuse. Abantu bagamba ebirala byonna bikole naye toddamu tulimba. Ate abalala ne bagamba nti nedda Ziwambaza byayogera bituufu. Komenti yino anje nensi eriwo eti omuntu buli muntu abaako n'okumanya kwe. Kati gwe kyotamanyi tekirowoozesa oli nti naye takikola ki takimanyi. Gwe kyotalabangako ate oli asobola okuba yali akirabyeko. Kitegeeza simba wakati. My mom was buried in Kiboga district, but after 3 years she was seen in Mbale working on the farm. Kumboze eri ti Moses Radio, Ivan Semwanga, AK47 n'abayimbi abalala bafa wano naye bali eyo Tanzania bakuba nkumbi. Ate ziri faamu ziraba si bayimbi bokka abagagga bangi. Kyososanga faamu ng'omusajja alina faamu alina yiika z'amataka kuba wali abasajja balina ettaka ddene. Kitegeera kyososanga omusajja ng'alima omuceere yiika ne yiika. Kitegeera gozaaki omuceere ogusinga guva Tanzania babalimisa abantu balimira ddala. Omwana n'agamba I also used to see Moses Radio at Kayanjazi Church after his death. Kitegedde Moses Radio yasabiranga Pastor Kayanja ate nga afudde.
ono wuno. I also used to see Moses Radio at Kayanjazi Church after his death Katonda wange. Abantu kati kigambe nti omuntu kati oyo wakyogera nakigamba omuntu kuba itamulaba akera genda gamba oyo nti alimba nenga teki Moses Radio asabira wa Pastor Kayanja atenga yafa anti yagambi yamulaba mase yamulaba na maso ge masatika yamulaba na maso ge biba bitufu mwene nsino laba kati mwene nsolaba abantu abana baganda bafa abawala baganda baffe banyina fa abawala abo balaba bagenda sisinkana ebizibu bingi nnyo mwene nsi kuba bagala nnyo abasajja abagagga balina ssente kitegeera naye ng'omugagga oyo gogenda kujja omusisinkane ng'alina ssente naye nga tomanyi yafuna atya ssente ezo wekimanyi nti wano waliwo ennyumba nga zirina obufumu waggulu ku nju obufumu walekozeko research ku nnyumba eziri mu Kampala muno waliwo ennyumba nga zirina obufumu buli nnyumba ng'erina akafumu buba bukwata daddu butya gwe wooje kali omuntu bwaladdu gwe wooje kali gwe togitya baba Illuminati era gwe wooje kali tekaliyo kati munnange n'ensi muganda nkugambye nti gwe wolifunako omukisa n'otuulako n'omukazi nga badde mukazi w'abagagga ng'abeera mu bikomere ebyo n'avaayo n'akunyumiza bulungi ekiri mu bikomere ebintu bye bakola munda eyo nti osobola okuggwamu amaanyi nti nze nnyina mukwano gwange olunaku lumu yali mu bbaala Kabalagala eyo bagiyita Capital Pub olwo omugagga omu ali mu Kampala muno naye alina omulambo gwa maama we yafa nate maama we yafa omulambo agulina mu nju kitegeera kati omusajja oyo yajja n'abanga azza okukukwana gwe omuwala nagulira ebyokulya nakuteekamu ssente nakubuuza oyagala ssente mmeka nga omanyi bannyinaffe baagala nnyo ssente ab'omulembe guno banagamba njagala emitwalo 5 banjagala emitwalo 4 banjagala 8 namugamba ziizo namumwa ne bagenda bwe yamutuusa ewaka namugamba kyenjagala onkolere njagala onnaalize maama wange oyo omwambaze engoye endala omusanirire bulungi enviiri omusiiga ebizigo omusiiga lipusitiiki okuzeeyo tewali kirala kyogenda kukola kitegeera omuwala n'agwawo ekiggo gwomanyi okutuuka mu nju ng'obadde omanyize na musajja nga ono okwana omukazi oba oli musajja nti okwanya omukazi otutte mukazi waka ogenda otuuka ate ewaka nga ate waliyo ki omusajja agenda otuusa omukazi ewaka nga mu nnyumba alinamu omulambo gwa maama we nga ne maama we yafa tavunda naye ng'omulambo agukola ki omugagga ne kati mu Kampala mwali muno okitegeera yatya n'atya kuba oba wazze dda kuba omusajja akuvuga nakujja wano nakutwala nga oli wano nakujja wano nakutwala oba kireko oba nakutwala Nsanji oba nakutwalawo okitegeera yazimba ekikomera kye atuuka nakonkona gate emotoka nayingira mu kikomera wotuuka ewantu nga bakuwambye ng'olina guma bugumi okola ekyo kyaggambye nosaba Mukama Katonda akuwa omukisa ofulumewo okole ki ogende nakakumulambo nagukuba makeup nagusanirira bulungi namala ogunaaza nagusanirira nagukuba makeup nagusiga lipstick nagwambaza engoye naye ng'ali mu kutya namugamba amaliriza namuwa akasente ke nakwata n'essente endala zaali zisinga muzamugambe namuwa namugamba naye toyogera nga togamba ng'omuntu yenna adde ekigambo nekye yatuuka eno n'ayogera si bye bizibu ebyo olugamba abantu bagwa eddalu wanene e Kampala tugosoosanga abaana abawala ku nguudo bangi nga beetunda naye nga yatandika okwetunda ng'ategeera tosoosanga omwana omuwala ku nguudo bano abawala bangi balaba bali ku nguudo beetunda naye beetunda ne balimu ebyawongo tiwaliwo omusajja nga ye agenda mu Illuminati nga buli mukazi gwe yeebakako buli luto lwofuna nga lulina ovaamu lubula lutya lubula nti omuntu osobola okubeera ng'oli mukazi n'owulira ng'oli mu mbeera olina olubuto n'owulira nga kituufu olina olubuto luba luweza emyezi nga 3 ena ne lubula nga tofulumiza musaayi ne lubula Illuminati nga lunoonyeemu gyakoma okufunisa olubuto mwe bali bangi muno gwera komenti bojazira banga oli agamba nti nange kyantukako nti nange kyantukako nange kiriwo ekiti
abantu bangi balina ebintu nga bibatambula mu mbuto ninga kyagenda omutambula mu mbuto nga sose kwebaka na musajja ogenda n'ofuna olubuto teruvuddeemu kulaba musaayi ogenda okuzuukuka ng'olubuto luvuze banolaba obusaayisaayi butonotono balunywedde olubuto ne lubula ogenda olaba omuntu abadde alina olubuto nga takyalina lubuto. Even me, I'm in Kenya, but I saw radio there in Mombasa. I swear, he was the one who banange. There is a backward for angels. Oh my God. Egambye nti waliwo abantu abafa waneeno mu nsi nga baafa naye nga ate tebaafa nga bagye bali nga naye gwaggwe wano omanyi nti yafa ng'era mwamuziika mwakola ennyimbe naye nga ate gyali. Onyenjaka. Onyenjaka. Ozanya n'enjaga ggwe. Andi kati ate oyo mulaba omanyi lwaki ayogedde waatyo. Kati abaayise agenda bakuba baveeko bo bennyini. Era oyo yennyini omulaba kijja mutuukako oba omwana we agambe nti omuyaayi yakyogerako ne ngamba ki. Ane Bobi Wine yajja waatyo nga bagamba ki. Nze mba negula. Gwoba oli munegufu oneguka atali munegufu era asigalayo nga yeki. I'm from Mutukura, but I have never heard about that story. Maybe it's there, but I doubt it. Onava Mutukura. Sorry. Oyakulimba abimanyi, tayagala kubuusa bantu. Teriwe Mutukura atakimanyi. Awe Mutukura bonna babimanyi naawe. Annange. Kituufu. Moses Radio ali eyo alima ku faamu nange namulaba nga yambadde ebikomo bye ng'alina n'akalevu. Kati oyo yaggambye yamulaba naye nze nageza bugeza negamba nti osoosanga lasita ng'ali eyo ng'ali mukola ki kulima naye ate yo yaggambye yamulaba ng'akola ki ng'alima afuutuka mu mabaala. Nti ate si rediyo yekka abayimbi bangi baliyo ng'era waliko ku TV olunaku lumu olina gamba nti yabadde yeesunga Dr. Jose Chameleone okufa ng'abadde ayagala kumulya. Yali musezi kitegeera nagamba abasezi gye bali n'agamba nze mbadde manyi Dr. Chameleone agenda kufa mulye. Era ekyo yeesunga olunaku lwagenda okufa ali ku nnyama ya kamere tasula mu ntaana. Kitegedde Chameleone banaye nti gwe n'ensi bamwesunga mulamu abasezi. Omuntu abeerawo ng'otambula agamba labongo afa ddi nina okulya kanyama njera bongo oyo. Kati gw'ogambira okulya munno ng'ogamba nti gundi afa ddi mulye. Kati gwe kyegambe nti omuntu byomanyi n'oli si byakola ki si byamanyi nti gwe okube wammwe gye wakulira nga mwakulira mu bikomera nga babakuuma buli kimu nga buli kimu muli mu mbeera nnungi ate waliwo abantu abakulidde wantu nga balaba ebintu bingi nga ye takuze nga bamukuuma takulidde mu matiba nene ng'alabye ebintu bingi. Kati ffe tukuze tulaba ebintu bingi nnyo kuba ffe tutambudde. Kati nze nali nvubyeko nkozi mmanyi okukola engatte ezo craft arts nkoze emirimu mingi nnyo kitegeera ndi muyimbi manyi okubajja ebintu bingi nnyo bye mmanyi okukola kitegeera ntambudde emirimu mingi egy'enjawulo kitegeera. Kati gwe omuntu osobola okuba eyo mugolo okuba gwe byomanyi ebyo byonna abantu si bakola ki nti ate mmwe abantu abamu mukola nammwe bennyini mubiyine mu nnyumba zammwe naye temwagala mbo bantu kumanya kiki kuba mmwe mutta abantu. Nti nze nyinako era mukwano gwange omuwala omu awuliriza yafumbirwa omusajja namugamba oyagala obugagga agala tube bagagga sente ozaagala kituufu. Abakazi mbamanyi omukazi yaddamu kirudde nakitegedde ddala yaddamu kinaye sente nzaaga yanjagala tube baki agagga awo omuyaayi agenda omuyaayi ngajja n'enfudu bbiri nga mugamba osobola okuyonsa enfudu ng'omukazi amubuuze bugamba ki nti osobola okuyonsa enfudu nti yonsa enfudu ezo tufune ssente. sajja enfudu yagijjawo omukazi anti yagwawo ekigo kitegedde omukazi yagwawo ekigo nasooka n'azirika omusajja n'adduka n'azzaayo enfudu misinde enfudu yazirina mu nju. andi kati gambye nti mwene ensi buli oli asobola okgenda ngaye bamugamba nti gwe mukazi we zino enfudu ne zimuyonka kati gwe enfudu ekuyonka eti golaba gye kiri kyenagamba nti abantu bali eri omuntu atuuka ekiseera nga takyalina mwoyo
nga olaba ente oba embuzi omuntu atuuka ekiseera nga takyalina mwoyo nti eri Illuminati omuntu aba atunze omwoyo gwo nti Tanzania waliyo abantu waliyo omusawo ng'oli agendayo nga basooka ne bakutemaatema ne bakufumba mu ntamu ne bamala okufumba ne baddamu ne bakupanga ebifi ne bakufuwamu omukka n'oddamu n'olamuka n'okomawo ku nsi ninga basose ne bakutemaatema ne bakufumba mu ntamu ne bakutemaatema ebifi ne bakola ki soko kiddemu bakutemaatema ne bamala okutemaatema ne bakuteeka mu ntamu ne batabulamu eddagala lyabwe ne bakufumba nga bayiyeemu n'amazzi nga bofumba ennyama era abamu batuuka waawo balemererwa ne badda abalina lookayo basala bagaba bantemeteme banfumbe kuba bamusogaawe tewe sidda bakutemaatema ne bakufumba ne batabula eddagala mu bifi nga batabula ebirungo nojja bulungi ne bakujjamu ne bakuzengula n'okomawo ng'Illuminati osaza kimu timulimu abantu muno mu nsi nga bo ne ssente tebakola nga ye buli mu nnyumba yasoofulumanga wano nga buli wayingira mu nnyumba yasanga erimu ssente naye nga ate gwe okeera kukola ngeri ekikutawaanya ssente nabirabako mu Nigeria ebyo si mu Nigeria ne wano weebiri anyina ne gwe naye ndabyeko wano eno nga ssente azikolera abantu n'azibawo ati yabagambanga nti gwosinza Katonda awo ne Katonda wakola kinze Katonda gwensinza owange Illuminati akola bino nga gamba olinamu emitwalo ebiri nga mitwalo ebiri asobola okukoleramu emitwalo 3 nga zikwata bukwasi n'azizinga mugabo n'azifuulafula ne zifuukamu ssente nnyingi yali mufuusa nga namu oli Illuminati buli muntu abako nekyakola ekiki ekyenjawulo nti omuntu asobola okuba Illuminati nga musami wa mupiira ngera ni musamba y'omupiira waliwo watuuka ekiseera nga byakola si bya bulijjo ososanga oli nga muddusi naluka ekiseera nga asotuka ekiseera nga asobola kubadduka naye nga alina embuka gy'abuuka nga gwe nawe olwokigezaako olaba nga si kyakki eri ensi omuntu aba yatunda omwoyo nga woneebaka noba nga oli mutulo ate n'oloota nga olina wooli oli omuntu gw'oloota nga ali gyaba ye mwoyo wo gwoba osigadde wano ekibiri kyo nga kiriwa kati omuntu atunda omwoyo gwe nga takyalina mwoyo kitegeera abantu bagula ebyawo nze nga wenda kunyumiza nti ku kyalo ewaffe omusajja yagula amayembe n'amala ebbanga n'agaggawala n'abamugagga nnyo omusajja ono bamuyita Gasaaka yali abeera ku kyalo Kawule era ekyalo ekyo bamugoba nako kitegeera amayembe ne ganywa abantu ne bafa abantu anti bafa ku kyalo ebyalo ekyalo ekiddiridde waliwo ekyalo ekiddiridde Kago waliwo obayita Balaawo Kamugundi waliwo n'ekitabya gundi woyitawo abantu kati bafa sayidi ne sayidi nga bulyala abantu bakolaki kati abantu batuuka ekiseera abatuuze nga bba bannakyalo kuba eddogo tosobola genda mu gavumenti n'owaaba nti omwana yafudde eddogo gavumenti yegamba tebikolaki kati abatuuze nga bakera ku makya nga batuula nga bakuba eŋŋoma sagala galamidde nga bakuŋŋaanya ebyalo n'ebyalo nga bakuba olukiiko nga abantu bakuŋŋaana nga bwe bamala okuŋŋaana nga baleeta abasawo ab'enjawulo abasawo ab'ekinnansi nga abasawo batandika okukola eddagala nga bagamba kyekitta abantu ku kyalo abasawo mu ddagala lye bakola nga ebyo ebintu babikwata nga byogera kuba waliwo abalwadde era abaali bakyaliwo abatannafa nga abantu balinga 10 nga bonna baki balwadde kati ng'ebintu byogera nga n'omusajja yali atudde nga naye waali awo nga n'omusajja mukulu ku kyalo abantu bamuwa ekitiibwa abadde musajja wa ntiisa musajja yafunamu ssente abaana be bonna bagagga kumba alina ekyamamu ki mundaye nga bintu bijja nti sigwe watuleeta temwatujja wano wewati newewati nti ye teyegaana ate osobola obyegaana biri oli sitaani gwokeera ku makya nakugamba nti ye sitaani gwokeera ku makya n'oyingira n'okola endagaano ne sitaani neweefumba abalina okukukwata olimba n'ogamba nti nze ndi pasita era ajja kukolayo akalingo kamu akulabise
Gasaaka amajini gamulumiriza olimba. Majini gamulumiriza gamugamba olimba mwatujja wano mwatuleeta saawa eziti mwatu waline gundi ne gundi mwatugula sente weziti andi gali byo ebijja byogera buli kimu kye wabijja ne saawa zo wabiira ne sente zo wabigula ne biwali nabo. Lwaki byali byekyanze? Andi kati bituuka ekiseera byewagula nga byo oluusi tokyabiwa bulungi ngo bituuka ekiseera nga byo muso bireeta nga gwe omusajja asobola okuguza ejjembe n'agamba ogenda diwongerera nga mbuzi kitegeera era ne linywa embuzi okumala emyaka nga 2 nerikoowa embuzi ne lidda ku bantu era lirinywa embuzi nga kati lyagala ku musaayi gw'abaki kuba nawe likoledde ku byobugagga ebingi naye lyagala lirinyiserevu. Kati Gasaaka byamutabukako ne ku kyalo ne bamugobako. Embooko teyavuga? Abatuuze bimanyi biba biralamu ebitooke babisaawa ennyumba bazikoona kitegeera. Poliisi awo yeetaaseyo taba poliisi kuba naye baba bagala motta. Gasaaka bwe bamugoba ku kyalo byo nga bigenda oba omusawo yalina okubikwata abizeeyo? Abasawo baabikwata. Gasaaka baabikwata abasawo. Kati nti mwene ensi erimu ebintu bingi. Nti olaba olwo lusozi lwe bayita Bwete luli ewaffe Masaka. Bwete baluyita Nattita. Wete. Nattita Wete. Nattita Wete. Kati olwo lusozi nti n'olubeerako obubezi ng'otambula n'ogamba mbuze. Obadde otambula n'ogamba nkoze ki? Mbuze. Anti lukakasa nti obuze. Toddamu kulabuka. Otambula mpaka budde kukya. Anti ekkubo olifuna ogenda okuddamu olifuna ku makya. Ng'oli ku lusozi okwo. Misambwa? Misambwa gyegiri. Emisambwa nga gyo gyegiri mu nsozi. Mu nsozi mulimu amaanyi agajja ag'ensozi. Kubeera n'ebitabo byawandiikibwa olaba nga bannabbi bagendanga nnyo ku nsozi. Ensozi nga zo ziriko amaanyi agaazo Mukama Katonda yazitonda nga ziriko amaanyi agaazo. Mwene ensi mulimu Mukama emyoyo gye yatonda emyoyo emirungi zimalayika ennungi ne Sitaani naye n'atondawo abaki? Ababe. Naye nga Mukama Katonda yasinga amaanyi kuba Mukama Katonda yatutonda era yagaba obulamu. Lwakuba Sitaani alwana nnyo mbadde waggulu naye nga Sitaani tasobola kudda waggulu kuba Sitaani ye kyakola yajja kutta nakola ki? Tuzikiriza. Era gwe akkiririza mu Sitaani oli mu muliro oli mu kutya. Kasoga nti mbuze bannange toddamu kulabika. Ani nga gwenda kugamba nti omuntu oba weebase n'ozuukuka ng'olina akalimiro. Ova kulima. Naye abantu nabo bawakana. Nekyo bakiwakanya. Ati yakigambye ati Katonda yawakana tamanyi. Ne bagamba nti ovumirira ayisi. Naye kati ayinza okuba nga ate buli bw'ojja ku interview osooka kumunywa. Ani kati era kati olaba yayogera nti muvumirira ayisi amunywa. N'alaba malawo ki? Aka business. Era ze gavumenti mbadde ngisaba etuyambe nnyo ku drug ice ne cocaine. Kalabba bakwata omuntu ng'atunda ayisi atta bantu. Bamuteke kalabba. Kalabba tekakkirizibwa. Kati gobadde omanye kansoke nkubuuze gobadde gomanye etteeka erikwata ayisi nga bakutte ng'omwina. Gomanye kitongole kikuvunaana. Gwe ayisi omumanyi. Olaba manyizi drug zebogerako abazungu z'owulira bakwata ekitongole ky'ensi yonna nga yekwata. Kati yo ayisi gwe drug gyegamba gye njogerako emazeewo abazungu bonna bali bola abaali ba superstar mu America abayimbi baani abavaako oyo ayisi. Eri mu baana b'okunguudo ennaku zino ayisi oba ani amubagulira. Okitegedde? Bananga baana b'okunguudo baggwawo ayisi. Andi nga bwe nakugamba nti twajjirwa wano Abanigeria n'Abayindi. Abanigeria bwe bajja wano bakola n'obwebicupuli bwayisi. Onywa fake. Kati bebasinga okubutunda Banigeria. Era gwali yagamba muvumirira ayisi. Kale gwe muganda wange ntya nnyo n'endowoozayo. Era bambi nensaba Mukama Katonda akusaasire.
kuba lwaki nsaba Mukama Katonda akusaasire oba oli muzadde ng'olina abaana gosooka okuba tomunywa naate omwana wasobola okukyenkya n'amunywa kitegeera so nsaba Mukama Katonda akusaasire ofune okumanya n'okutegeera mu bwongo obwo ofune okumanya ozibuka amaaso olabe ki ekiri mu maaso go weerabe ne mundabirwamu ofune n'akasengejja osengejje mu bigambo ebimu by'oba oyogera tife bino ebintu bye twogera tuli mu kusomesa nsi tetuli mu kunyumya mboozi tukola mawulire content bino si bya content bino ebintu bye twogera gye biri era abantu bangi bayita mu buzibu bungi nenga bambi tebalina asobola kuboogerera kati nkuloopera nebangana okuŋŋansima bwe mba ndeeta abagenyi male kubabuuza oba balidde baba tebannalya mbawe kamere njala ekuluma andi kati era abantu kugambye nti kati omuntu yaba n'endowooza ye kyamusizaamu bubi ekyo andi wuliriza siganye soka wulise siganye fe kitufudde otyo okulabika bwe tuti mmwe ekimere okididde mmwe mutuwonga abo bennyini abo kugambye abantu balina amajini abantu balina amajini balina amayembe wano mu Kampala we bali bangi si mu Kampala wokka wano mu Uganda wonna we bali balina amajini balina amayembe balina ebyokoola mu mayumba gaabwe ngira bakimanyi nti balina ebyokoola nga ne ku kyalo bamumanyi nti oyo alina ebyokoola tagambikako ngira bakyalo bannakyalo balinze bulinzi lunaku we lukya bimutugo babibatuge ekitegeera ate ngera muganda wange nze ndabika sobola kufaanana gwe kuba nze siri muganda wo nze siri wa kika kyo sobola kufaanana nze nefaanana byange nze ndi byange naawe oli bibyo kati gwe nze ndabanga wendi nange nkulabe nga oli okitegeera tojajinga kitabo nga tonnakibikkula gwe soka naawe wepimepimo wesengejje gwe kiki osobola kale okuvaayo nonyonnyola ensi kitegeera tudde ku jini ejini niyo baga nti amajini go nfumate yaago nti ate gabanga bantu mulisobola okufuuka omuntu ejini kituufu amajini ne wano makindi mwegali mabaala agamu nga gatambula ekiro ejini lifuuka omuntu era osobola n'osanga bano abasajja abenze ennyo sookwa n'omukazi ng'okwanya ejini kitambula kati nze gamba olunaku lumu ekukyali waffe waliwo omusajja bamwita Muzeeyi Jamaada Muzeeyi Jamaada oyo kitundu nkyerabidde naye ng'erinnya lye bamwita Muzeeyi Jamaada tulina bye twasomanga nabo taata waffe omuntu oyo yawasa muwala we kati Muzeeyi Jamaada oyo yalinga asuubula mu mwanya olunaku lumu aba avuga emmotoka asanga omukazi namuyimiriza omutwalako kitegeera omukazi wamuyimiriza namutula mu motoka nasimbula emmotoka navuga kitegeera nga abadde ki kalage otunula emabega omukazi yaladde muka ngaenjala mpanvu ziti kitegeera otuna ku bigere ng'ebigere bya mbuzi natya nasirika wekki Jamaada Muisiraamu nasirika wekki era nyega kigambo na kimu kati omuli namugamba nviiramu awo namugjamu kitegeera kati we yamugjamu naddamu navuga kitegeera wavuga naddamu nasanga amukuba omuki omukono ono enyini gwajjemu yaddamu namukuba omukono obwa kati wamusanga maaso amuteerako emboozi nti leero kyendabye muganda wange sikirabangako nti ki sanze omukazi nenankuba emmotoka nemuteeka mmotoka nemuvuga nza okutunula emabega nga alina enjala mpanvu eziti nga alina ebigere bya mbuzi koli nga zineezaffe nagenda okugira ati ngaenjala nki Muzeeyi Jamaada emmotoka teyagikuba yagwawo ekiga nti enterabuusi yali ayambadde enterabuusi yagwawo ekigo Muzeeyi ani Muzeeyi yagwawo ekigo n'asirika teyaddamu kwogera kigambo kyonna navuga mpaka yamugamba nviiramu awo navuga emmotoka mpaka waka yatya olunaku nga lwamutawanya ti mu nsi muno gwe kyotalabangako omulala aba yakiraba nti gwe tolowooza nno omulala aba takikolanga kyekali nagamba nti omuntu asootuula mu kyoto ky'omuliro awo naye nga tajja ne bamukoomera enku naye nga tajja ng'omuliro gubadde gwaka ng'ekyoto kyaka najja n'akituulamu nga tajja muliro
Ninga gwogezako yadde gukwatamu gukokyerawo n'okola ki? Oli agutudde mu yeebase tajja. Kati gwegoloza kiba kyekyo. Mu nsi mulimu ebintu ebyenjawulo ate Mukama Katonda. Ti Katonda ali mu nze naawe ali mu ggwe naawe ali mu ggwe. Okitegeera? Katonda waba ali mu nze kitegeeza ggwe osobola okukola ekyewuunyisa mu ggwe. Nange mu ear working taleesire oba nange bankozesa. Nali ku mulimu bwakola nnyo boss wa mugamba akole nnyo oba naye yafa bali mu mukozesa. Anti era munange osobola abanga enkola gy'okolamu. Such stories tezinyuma kuwuliriza kiro bitiisa nnyo bannange. Ninga gye biri mu nsi yadde mulimu bitya. Nze ntanda gye nsibirira abaganda bange abawala mube begendereza ku basajja kuba guno mulembe abaana abawala mwagala nnyo abasajja abagagga abalina ssente. Naye omusanze alina ssente gomanyi ssente ze yazifuna atya? Kubambalaba bangi batomedde ne mufuna ebizibu nenge ebizibu tebyali byammwe. Mwabitomera butomezi. Mwegendereza abasajja oba olina bbaawo wadde mwavu musobola okukola mpola mpola ne muzimba obulamu nga mweyagala okusinga wonoogenda mu bingi byotagenda tefuna musanyu na mirembe na kweyagala. Banne tebaagala kukola. Omuntu ennaku zino abavuka b'ennaku zino si basajja si bakazi. Ayagala amala okusoma agule emmotoka limojini azimbe kalina agule buli kyeyalaba mu firimu ate wali buno obukole yabalaba ku TV buno. Ogenda n'omukwala nakulabira ddala ng'omusajja ali mu kakoleya ayagala asanga obuliri ng'obusuddesuddeko ebimuli omuteerawo candlelight aziyitemu agende ku kiriri agweri bwazuukuka abakozi bajje bamuwe tebaagalira ddala kola n'omala omubalira bizinesi nga ya myaka ebiri okufuna agamba tomanyira agikulekeraawo. Kati obuzibu bungi gwe leero ng'okedde ku makya andi mwene ensolaba bino ebintu bye tunyumyako tugenda bikolako ne research ebimu era ebimu tugenda bibayetera mu birabeko waneeno mulabe ku bantu kuba nti gwe leero so okukola research n'onoonyeza ku bawala abafumbiddwa ku basajja abagagga ng'omubuuza ki ekyakujjayo obulamu bwayonooneka. Abamu bali ku muwalaji abasikasika dda baawunga kiti bali abasajja akuwunga woba onywa walaji asooka okuwongera mu walaji bwenu olyawo onywa bunywa walaji wawunga tokyategeera okitegeera. Kati abo abantu nti mu nsi muno yagala omuntu ng'osooka omunoonyerezeeko temugwa mulaavu mangu lwa ssente. Baagala bino nti tujja kukola ate bayiga bonna kye beekwasa okola n'omukazi bwazifuna nga akusula okola n'omusajja kati beekwasa ekyo batomedde ebyokola ebisiraani ebitabadde byabwe. Oyo gogenda osanga ne ssente z'ebboyi muganda wange ososanga oli nga alina ssente ze naye nga n'ennyumba gy'olimu yagittiramu abantu nga 10. Sanga abaana abawala abalungi ng'akaddi etali mu bufumbo naye nga marriage material naye nga buli kadde abamu kubaza. Abo abantu abawakana obalaba ebizibu bingi bigenda batukako nga bawakana nti omuwala omu yava wano n'agenda e Bulaya n'akola n'amala ebbanga ng'akola. Weyava e Bulaya n'akoma wano n'agula ennyumba wano wennyini mu Uganda ensi yaffe eno. Weyagula ennyumba eyo gye yagigula miliyoni bazaali nkaaga oba 7 naye ennyumba eri wathe miliyoni nga bemeka 3. Kati abantu bonna ne beebuuza nti ennyumba nga wagigula layisi. Kati omuwala yatuuka mu nnyumba weyakoma wano tesooka nakubira abe waabwe ng'abeera mu nnyumba ye ng'agongobalira mu nju. Kitegeera yagongobalira mu nju yalwala nagongobalira mu nju. Kati abantu bano bakwano be yalinga ayogera nabo ne batuuka ekiseera nga bagamba nga talabika story ki baddayo bagenda otuuka ewaka bawulira enju ewunya kitegeera ng'ali muli yalwala yagongobala mu nju. Ennyumba erimu emizimu gisula gikaaba oli agittiramu abantu kitegeera
nti gujja kugwa omusajja osanga omusajja mugagga mbu oyagala yazimba nju kituufu mwagala abazimba negoza yagizimba ati bagambeko kitegeera mwagala abazimba mwagala bavuga emmotoka mwagala otambula nga mutudde noso otambula nga otudde nga tatambuza ebigera kusinga okweyagala nze omukazi namukyawa mwavu omusajja namukyawa lwaki ozaala abaana bo nga bugozaala bwegozaala gokimanya agenda gomanya okufutya koba nako nga abaana bo wabawonga olwa baganza abaana ne bafa kasanze ngaggawala nze kyosikiina mwana njagala nnyo abaana bange era kati gwe omuntu alina endowooza eyo nti abaana ne we bafa kasita nfuna akasente situnyumiza birala oba bafa bafenze kasita nfuna akasente ab'ekika bonna abawongayo bamawube ye yerira akasente eyo abantu begamba kati oyo kukitegedde nti era waliyo omuntu ng'ayogera ekyo ekigambo kati oli wavayo nagamba nti awo boogera balimba nze mba musekerera busekerezi kuba lunakeera ku makya nga kimuguddemu ajja atya nnyo tugenda kumawo n'emboozi ya Bukapa gwabadde ku eno totangatanga abantu abafuuka Bukapa wino twamufunye buli kimu twamaze okikolako lisaaki tugenda kumawo kati ne fact ku fact tokyusa n'obuye subscribinga sharinga n'abantu abagaze okulaba channel eno fe wano tusukka ku mboozi ne tudda mu kubuulira enjiri twaluna n'ensi yange mweraba